Yes, mukasi akantwolekede kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera puroguramu. Gwe tumulabye ayiseewo bw'ati ali mu jampa. Ema wuuyo toyogera naffe edduka yoyo toyogera naffe genda yoyo muwaiti. Gwe kennyini ng'omuntu okimanyi era okiwulirira ddala muli munda nti wadibira ku lujja. Kakati kye kikutambuza mu kibuga ng'omasaga ng'oyanguyiriza abantu ogenda kubakwata ensobi. Abantu bagenda kulowoleza nti oli mu bwangu ogenda kukima gawuniyo ya bugole. Okiwulira. Kakati bw'oba ng'otambula ku William eyo. Tambula mpola mpola abantu bawa omukisa ogukusiiya. Tambula mpola mpola okutuusa William Street bw'onaakola kibwona agimalako bw'olaba nga tewali akusiiyiza komawo mpola mpola oyinza n'okuzibya obudde nga weetalira okwo. Gloria, thank you so much. Kaliko, I love you so much, Arthur Kayima. Disappointing. Yes. Tell Kayima for me that he's always on my heart. Okay. The sigenda mukwana na ingenda mwetega Mwina good way. This is a good beginning, actually. But what I'm going to do is like to make sure and to Wendy and he has to see me. Ngenda kumwetega. Kayima deserves the best. Now team association. Do you understand? Of course I'm there. Of course. Team tojitumidde. Ntumira bannange ba team twesiga omuzigo tushana association mwana tota mwebale kwemeta muzigo abagulyambala mugulira ddala era muguuga mu buwuzi. Right now I'm so speechless. Nero omuntu weeyisa obulungi ndowooza olabe ebirabo. Olabye. Shifa, thank you so much. You're welcome. Dear Gloria. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the stars. Hoping for the best but expected the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Tugenda kwolekera puroguramu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Mwena beekumidde wano ku programu yaffe ennungi weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one amannya nakawombe Shifa Hope. Nga bulijjo tukyayongera okutwala essanyu eri abaagalwa baffe okusiima kwaffe n'okubeebaza. Mu lugendo luno mutulaba tusimbudde tuli mu kugenda okunoonya omuntu. Twali awo omukyala n'atukontakitinga omukyala oyo Gloria nanga Shifa. Buli muntu aba n'omuntu wamunyumira. Buli muntu abeerako n'omuntu gwagamba nti bannange nze omuntu bw'ati ansanyusa oba omuntu bw'ati yankolera kino naye nze omuntu gwe bayita Arthur Kayima omwami oyo Bambi ansanyula nze kwegamba ne bw'aba talina kyayogedde ne mulaba wali nseka cause amalako nnyo stress. Buli kintu kye kyakola nkiraba nze annyumira ng'omuntu. Buli omu aba nekyayagala buli omu aba nekimunyumira naye nze Kayima mmalako stress. So nandyagadde Shifa omutwalireyo ka simple surprise, a simple one, just to appreciate him. Omugamba nti addemu amaanyi eri abamusiima byakola tagwa amaanyi era talekerawo. We appreciate his content. So lwe lugende luno mikwano era nga tuli mu kugenda kunoonya Arthur Kayima yonna gyali gye tulaga. So I sat down ne ngamba nti okay Kayima munoonyeza nti antandikiddewa. Then nenoonya ku some of the mutual friends beninza okuba nga nnina nga naye abayina. So nenkizuula nti Emma is my friend ate mukwano gwa Arthur. So neŋŋamba Emma nyambaako waliwo ka surprise ka Arthur. So Emma n'agamba okay he's my friend naye nga ngenda bamuliddemu olukwe ne mugamba munnange ensonyiwa olukwe luno tutwala ssanyu. So let's find ways of meeting him. Ne tukivuga nga bwe tukivuze. So we twogerera wano yabadde atugambye nti okusinziira ku program gye twabadde nayo like 2 days back Emma yamugamba ayagala mulabako to say hello. It's been a long time.
kubanga yakadda n'amugamba musange wankulukuku program bwebadde. I'm driving. Yes. Kamusange bodi. Oludde nvuddeyo akandi mukutambula. Just kyenkwetaaza newe nkulabulabi just katono nnyo nenva kuba nyina ekintu kyenjagala okukuba ngende. Kakkana. Okay, mpereza. Kina kusiwulira? Ku WhatsApp ekwendi. Katukwate kisaasi. Kati wano tukuttewo ku. Yes. So kati nga mmanyi bya surprise bwe biba program tubadde tuli kuvuga tuwe heading to wankuluku program nekyukamu ne twesanga ng'ali kisaasi ate ng'akyaliyo si wakuvaayo kati ate ng'otutwala nti ate lunaku lwanki ate ki ng'ate mu birabo mulimu ebyonooneka, so we have to insist kyonna ekisoboka Katonda atuyamba okulaba nga tumunoonya leero tumuwe surprise ye. So mutugoberere tulabe ebinaaba naffe tusimbula tetumanyi naye ebisingako awo tubikwasa Mukama Katonda. Nyongera bajjukiza nti Rajat Snacks, kula snacks ez'omulembe, bagiya, ebinyeebwa. Mwenna aweereza omuntu w'ebyokulya ebweru ng'obwegomweza ku mberenge zaffe ennungi eza wano, gonja, omusiike, bagiya, ebinyeebwa, cookies, daddies, menye kindekeki byonna babina aba Rajat Snacks. Contact them babeerenga mukwano bakwatirako. So basobola bapakinga ebyokulya by'abaana abadda ku masomero, ebyokulya by'ewaka okunywera ku caayi ate nga bisevingira ddala bya layisi nnyo, bakuwa bingi ku ssente entono ate biwooma nnyo ate biba fresh. So bakontaktinge ku namba ezo z'olaba ku screen awo oba ojja oŋŋambe nti Shifa mpa ku namba ya Rajat. Equatorial Kindergarten kalinga kasomero. Equatorial Kindergarten eri wano. Ivan. Najirabyeko. Ndabika najirabyeko. Olabyeko ku somero lye bayita Kisasi College School. Kisasi ya. Njirabe? Kati wetuka ku Kisasi College School. Kanzije. Onsange side ki? Ku Kisasi ko nyinda ko Kamalo kufuluma mfune the right direction. Watyanga atuva mabega. Totulina anawadde. Bagalewo oluggi. Gira. Emma. Tanamukubira kubagenda bamu. Kati tali kwogera. Tibuzibu kwogera. Emma. Linda kati tujja kumanya oba go side zeno obene. Ati nange kyeŋŋamba ajja kubuuza eby'emmotoka eriwa. Tayo nzigenda mutetenkanya. Teri wano izo tetenkanya nnyo ne batugwamu. N'ekirala akubuuza Kisaasi gundi tetulirabye ye alowooza kwajja. Buuza ali owa boda nti oba ono omwami ayimidde wano Kisaasi College eriwa. Bobuuze naye oba omanyi obeere ng'omanyi gyeri. Lwaki akabiina tekatuludde semu? Kituufu yeyo Biblia byabeera. N'ekyo olaba Kisaasi gundi oba twayitanga eno. Kati ffe katuveeko wano mpola. Bambi Emma tebakulaba ku kasimu. Bano baafaaki. Nange sitaba stress emutta. Anti bannange agenda fuluma. Kukubo nze goolaba my very first time okutambula ku kkubo naye bannange abantu ba wano mukozesa Ojja kakasa. Nja kakasa nti n'embizi efumba enva astagfirullah. Nengereko maaso. Linda kati no njagala kulaba kubanze kyemmanyi nti waliwo
Kisasi College School. Ino mu ngatto z'abakazi zendigidiramu. Ati school ogira kati waliwo akakuba akakkiri. Tusinga okwetaagira network. Maaso katono. Nina kumala okufuna n'omuntu akulabirira. Kumala okufuna n'omukyala. Waliwo akakubo kakola kakkirira wansi. Waliwo flat. Yeah, I think so. I don't know. Kamala okubuuza wano omuntu. Flat ya cream, eh? Yellow with something. Gwenengera vaya alina ba crates zaki nakagazi. Simanyi naye nga nze ndaba flat ya cream eyo. Okakuba kokoba owetera. Kakuwe segeza. Kali on the left side, right? Olaba RAV4 eyiseewo. Sinabakiraba. Oberi maaso oberi mabega osimanyi. Simanyi kusomero oba mbanzira mabega oba mbanzira mu maaso kitamanyi kyekyo. Kamala okubuuza wano omuntu. Sagala. Ovaako mubuuza awo. Mami gye baliko. Lina kkubo edikkirira wano wansi waliwo ki waggulu awo. Ngamba kuba kati angambye waliwo Kisasi College School. Akapande. Awo wennyini. Kakati akkirire bw'ati kale. Neyanze. Emma, kakati ku kapande ka Kisasi College School waliwo akakubo kakola sakakiira. Ojja kunsanga somewhere. Kapande ka gasinafuka kusaki kunyuma wakakuba kakira kendabye. Akakola waliwo ne stage ya boda. Ojja kunnengera nange. Ndabe eri wano waggulu w'enva. Ndi mu kkubo wakalabe n'ensimbi. Obadde ogenda kwogera ng'essimu kweri. Kyokora yitujjuseeyo tugambye ayinza obuva emmotoka emabega n'asoma. Junior olaba yeeririrwa. Ate stage ya boda gyangamba ndaba stage yeno wa. Kati Emma. Dali ku kali zikirire. Kweka kolansi. Gye tudduse anti ke kasomera ako ke twamugambye kubanga location etuuka mu bitundu bino n'egamba otuuse. Bana batuwadde location naye maama temugamba tetumanyi zikozesa mbabula yatuwadde location but when we reached this area location negamba you've reached your destination kati toli ku bunkenge agenda nyigira Bambi Emma nti bannange emikwano nga mizibu bannange anti bajja labe emmotoka nga ejjeeketta ate obuzibu temugenda lumwe badde ganyo tuve wano nga Emma akonfamize nti ekkubo lyeryo ali ku simu bagenda kuyera nga tukufuna na sawa kubeera Emma mugezi halo Beerako. okay bannange tusonyiwe enkwe tusaba tusonyiwe bannange. Your call has been put on hold. Please wait. Tusaba tusonyiwe enkwe si bwe tuti Your call has been put on hold. si bwe tuti naye mweno program bana Your call has been put on hold. Please wait. munatusonyirayo mikwano. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Kwe kuba nti ate atuvudde mabega. Kana kakolansi. Sikulaba. Ogeyo kalaga nti katta akasimanyi. Naye ng'otuse ku kagundi ku kapande ka Kisasi College School. Kisasi College School. Kati before Kisasi College School waliwo kikolesi kakolansi.
Oli matoka buddemu just wali ku luguudo n'enzira n'entambula butambuzi wano wansi. Ndi mu hurry. Nga mmanyi like okijjako paka wansi wawanvu wali wakwagirira obulungi kubanga kirabika nange nakimunaye nange wapya kati kankoleba nti kanzireyo munda n'omuntu ategeera obulungi ekyo kyekulaba. Sorry about that. Gwe tumulabye ayiseewo bw'ati ali mu jampa banawe emajje esamakuladoogera musimu mulabye kasita abanga yayambadde bw'atyo awo ayingidde waliwo flats eziri awo emeyo gyali wafu banaye essimu yeri biza alabika naye ankubira wuuna ankubira. Emma mama uyo banaye banga awetayo tunakyuka kuba essimu ate eri bize. Ndabanze bwenkoze muyise bwenti. Emma tabanga ali ku simu uyo Emma uyo toyogera naffe edduka yoyo toyogera naffe genda yoyo mu white kati emotoka yaffe benge etambula tubenga aweta wano tudde yalimbye eddali muhali yasimanya kawondo Bambi soko yimirire wano Emma anaatulagirira Hello? Kali. Okay, mpamu like 7 minutes. Oh my God. Tulindire wano. Abadde era kujayogere na pata agenda omuntu aba agatta ategeera wangambye oli mu hurry akawundo you know ate ongambe motoka wagirese biki byonna biba tebigatta. Katini bakoma weno banange bana togena nnyo kubanga bayinza babayingirira wano mukama tufudde omanya ute wali kiweta banange junior kamera giseeko wansi Bambi simakula togenda nnyo tubenga ababayitako oba waliwo gate banange ate abadde yatambudde bayingidde awo kirungi fudde tubenga ababayitako tudde bwenti yitawo tobakuba amazzi bane junior kutamyamu kamera ntomukeyeno mama benga yena binkebera semakula yitawo semakula tuyitewo agenda gisomako nerabidde mama ebirowoozo biri walala genda sema
banga kirira eno wansi gwe banga kirira tuzze bino byonna nga betunoonya Arthur betunoonya engeri gye tumusurprisinzemu tugenda batubateerayo obumu ku clips bwe bwakola bu videos content we like some of those ebyasanyusa omuntu eyatutumye okubanga tumukubako surprise katubibateereyo nga bwe mubiraba bwe tuteekayo bwe mumulaba bwe tuteekayo mulaba ngeri gyabeeramu biseera bye eby'eddembe n'ezimu ku videos ezo za recordinga mukyala gwebala ogwo nkulaba weekeja mu muvestigo gwa MTN everywhere you go ofumbira kafumisiwa kyagula akomewaalye banage abafumbo muline ennaku linnya erya paati liine omwana ne mwoyo mutuukirivu amiina mukama natenzize mu maaso go naye nga mukama olunaku olwaleero ekindeese kubeera nga nteeka olunaku lwa 14 February oba olunaku olwo olw'omutume wo Valentino mu mikono gyo mukama ku lunaku olwo tukusaba birungi byereere singa mukama obadde osobola n'oleeta amataba ago atege waleeta mu myaka jjajjaffe Nuwa mukama tukusaba amataba mukama tukusaba enguudo zonna zijjula amataba leeta omuyaga mukama ogw'amaanyi mukama nkusaba era ku lunaku olwo singa kibadde kisoboka n'otukomezaawo tsunami mukama era ku lunaku olwo olw'omutume wa Valentino tubadde tukusaba oleete enkuba efudempe ejjeko n'obusolya okitegeera lwakuba nti ate wano ngenda kusoundinga mukoba ng'omulogo naye onoonsonyiwa nange siina kyakukikolera abaana ab'obuwala bonna mukama bwaguga zaabwe zikubeko enkokoto bw'oba ng'obadde ogenda kukozesa ensawo 5 kozesa ensawo 10 abaana ab'obulenzi bonna badde mutulo babologe mukama katonda wange babulwa amaanyi okitegeera kuba naffe tuli bantu naffe twandyetaaza okugendayo naye nga byebyo mukama ate byembadde nkusaba ebyo byonna byonna mbisabye nga mpita mu linnya lya mukama waffe Kristo amiina haleluya Feba sekadama be Saudi. Relationship twazivako. Atukwatiddwa ekisaya atuwaako. Mukyogere nga mukigumiza kubanga kye muli. Atukwatiddwa ekisaya atuwaako. Feba sekadama be Saudi. Relationship twazivaako. Atukwatiddwa ekisa yakola atya? Yatuwaako. Hello ba tiktokers bange abalungi bannange kyemwayagaliza embazzi ate kibuyaga amaze n'asuula bambi abantu abamu kumwe mumbuuza yi Kayima okikola otya okubeera n'otunnyo otulungi otunnyo otweru otunnyo otuyonjo well ensonga lwaki amanyo gange gatemagana ate nga n'akamwa tekawunya ensonga eri nti neesonyiwa ebintu by'okwegadanga ate ekintu ekyokubiri nti ebintu ebyebisiru nabiviirako ddala kyova olaba nti ate amanyo gange gatemagana galinga omuzira bwe muneesonyiwa ebintu by'okugenda ekawolongojjo nammwe amanyo gammwe galinyirira mwenno baanammwe abapya abakajoyininga tiktok okireka bannammwe abakadde babakotogedde nnyo tebaasooka babriefingamu Kayima yaani temuntegeera bulungi nze simanyiirwa kyekisookera ddala sijeregebwa ate wano ku street za wano ku TikTok mulina okukitegeera nti nze muntu asaana ekitiibwa ekyo ekiggumidde so mukikinala empola mbalawo mutandisa okuyisaawo ebivume ebyo ebipya kubanza ebivume ebikadde ebinvumu abimanyi kati mmwe muli bapya bano bapya be bakikinala kati mbu mwamikisa ekizigo mbusse mwandu yadde emimiro egyange tegiggala leero nno gyako oyo okuleekana nze mbabuulira kati buli anagezaako okukikinala nja kukyusa oluba nja kukuba eŋŋomi ekukyusa oluba mumanyira abantu abakulu ani gw'oyita mwamise ekizigo mujoga wabula mbodo oli mwezi mu diaspora tugenda kuswala wano nga tutuuse ekyaddondo laba bu filters wa Snapchat kye butukola yamawe laba kano akaddako kano kakola obuuso kumbe mu reality otunulanga jjute tunuulira olulangaatira
Yesu Mukama. Nuka kukola obumu obuli very kissable. Kumbe mu reality olina bajjo lya bogoya yamawe lava yo. Mama kano kakuwa bikofu naye kano ka abakyala. Anono kajje emyaka jange gyenyi kano nga kankaddiyiza nnyo edda mukwano. Kakati ono originali Kayima. Era nze siri bubi nnyo. Mbalamusiza nnyo ab'ekitalo bakuno abalamuzi ab'okuntiko mwenna mugenda kwebuza lwaki nsazeewo assembolinge obugalo bwange buno nga bwe mubulaba ngezaako kubalaga nti obugalo buno mbufiiriddeko ddala era nga bwe mubulaba bunako butandise okubula ndowooza butandikidde ddala okufaanana nga we mwagala bubeere. Munansonyiwa mulimu obuyiseeyiseemuko naye nabo tugenda kubeera nti tubulwanyisa mpola ate ndabe nti musigala nga muli basanyufu ddala. Obukongovule nga bwe mubulaba bugenda bubula mpola era nkola butaweera okulaba nti bannange mbukolerako ddala busobole ate okubeera nti nno bubasanyusa nga bwe mwagala tebuli bubi nnyo nga before naye nga nkola n'amaanyi. Kati ate olwogenda nakusanga omulala Bambi eyeekulira atyo kubanga nze nfuna obubaka bungi nnyo eri n'abo bassebbijo bassebabi ssennyunja ate wammeera abampolokera nti obugalo bwange bwakona abo abalina emitwe egibalinga hips z'ebiku nammwe ebiteeso byammwe bikkirizibwa mubireete tujja kubeera nti ate tukyusaamu mpola nkola bibasanyusa byokka ebitabasanyusa Bambi sijja kubikwatirako ddala naye nga byebyo ebifeeno ate kaninde ekiva ewammwe tulabe nti ate tukyusaamu. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Tugende okyuke gwe ngambye tuyitewo kuba ndaba awo space y'okwetereza teriiwo uya close okitegedde kyovulaba binsobedde kati wano funda tugendeko wali wansi kambe nga akubira emakuba esimu egyovuganga kuneriko obushifa yakayita yabalina otukubira atugambe yasooka apima. Aya ngenza okujjukiranga nnyo noonye jjukira nga tubayiteko ate ndaba space awe ey'okwetereza sigirabawo kirabika amunteereddaawo Emma kyendaba tukyuke wano tuddeyo Emma yeka amututeereddaawo. Show can put on tension. Kati gwe kyoba omanya kati tukibaze tutya bali ku kkubo nnyo tukibaze tutya kubaawo kyonna ekikolebwa kirina kuba kya just seconds. Mataano nakyeno talina simu bannange tebibanga speed zirina kuba just seconds. Katsoke tuke ku Emma. Soko take one. Bane tabanga agenda. Wanje? Ate tatulabye ffe. Kati ali munda. Kati ogambye otya? Kati ya aliwa. Atali munda atali wabweru. Emma tusooke yo mangu tugenda tujja tugoberera gwe. Mbere nakyo. Saundi kwali naye abo bukoona bayita. Lwaki oli takimpeereza? Kozi naawe okwataganye. Tufudde.
bane twanguwe bannange ate kati kyemba mumanya ate mukintadde maaso kati omuntu olukiraba alabirawo kubanga simanyi nammwe kiki bannange ate yagenda wulya emmotoka ate aveeyo agambe mbu atuyambe mukama gwe si oyo tuyingire Junior kikwatidde wano ulira kema genda mangu okyuke mangu ekipande mwana ema byatukoze ebyokumala okugira bino byonna omuntu kipande jukira yalimbye emmotoka yagiise awo emmotoka yagiise kaariya ebyo byonna omuntu kiba nange tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo abatamanyira kukakalukana na duniya n'okuwoza mbu enkonomi etutuddemu ensangi zino bannange enkonomi etutuddemu ensangi zino bannange ensimbi zibuze luno gwe naani owange ekutuddemu gwe naani yo owange bino byonna byonna esente okubula nga tebinnaba kugwawo mbwolo wali olina nnyo owange wali olina nnyo sikiwa nadiba naawe wadiba n'oli yadiba ffenna twadiba olw'olunkulu lwaffe obutagambwako n'obutaviibwako kaffe twabulwatwala ffenna twadiba naye ate byonna tebyagaana kubanga mu bbaala akabisi katwasa oluvannyuma lwa kizuula nti bwaguga zammwe zaakukula woofiisi zammwe bazitadde wankulukuku mugende muno ne yunifoomu zammwe n'obubonero bamidibo baakuno baka ekicupa kye ekyakattannyenje fuuyira emikwano egitalina mulamwa bwe mutulowoozaako nga tugenda kulya mbizzi mutulowoozaako nga tugenda kwekatankira nguuli naye nga mbudde obubi obuzibu obwo temutubeererawo fuuyira awo bonna abali eyo nga batukazaako erya sekadaama eryakadaama naye ng'ate temuva mu bubokisi bwaffe musiba nange nga mutusabiriza ensimbi fuuyira genda fuuyira ba ex gwe munnange ng'olwokubanga ondaba nnyiridde ondaba nnyirira olwo n'otandika okunkubira obusimusimu obw'okumukumu sigenda kwonoona kattannyenje wange wabula ggwe nja kukuba biogas yajja naye era nja kufuuyira bagende wala era mwe abali eyo mwenna nga mu butuufu okusabiriza ssente kubafukidde okusabiriza ssente ate nga muli bangalo bunani temwagala kukola mutumazeeko emirembe mutumalidde ensi tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo surprise teeba surprise evuddewa bannange atha oluzani atutumye okusurprisinga omuntu oyo agambye akwagala nnyo akulowoozaako nnyo agambye I love you so much atha Kayima bwe bubaka bwatuwadde gwani gw'osuubira oluzani akikoze oluzani akulowoozezaako byalaavu byaki simanyi maama laavu erina kubanga I have a lot of people that love me nyinza okwogerako omuntu omu then nibeera disappointed ng'oyogeddeko omwe ogambye byalaavu oba nsinne nyina ebyalaavu nina emikwano naye ekyalaavu I don't think so kati bwe tuba tukitadde emikwano gy'abanja ani bweyinza okugamba dollars bane munoonyeze yakakonda abantu bawanvu ate tofulumye byakikomando is this real money? And yeah, it's real money. And this surprise from you can by the way. Which fun is that? From a die hard. Who's that? Simani. Fun. Nangamba olaba shifa. Abantu abantu babera social media olumu ne tweralikira postinga ebintu byaffe oba kafaananyiko oba wabadde ewantu
ng'olowooza ku bagenda okuguma. Naye ndaba nsoose kukwataka eriko ssente ebisigadde nabirabira. Nti abantu bavuma bakuletisayizinga but omuntu bw'avaayo n'akola ekintu kye n'abeera ye n'abasanyusa okitegeera ne musanyuka so this is the person eyantumye faaniwo ayagala nnyo by'okola bamuyita Gloria agenda kugamba ebisingako awo yaŋŋamba dda nkunoonye nanga nesooka oleke baminamu amaddu bangi nenga okay kale katugumiikirizeemu like tebaamanya nnyo bangi nti ojja so bwe yakulaba ngoze nagamba bana ebiki eva mbadde nnyumirwa ebintu bya Kayima biki kikosa omunoonya koze ensobola abanga abafumbo ba kuno bitambula biti eyo obufumbo bulungi oba buyindayinda anti gwe omukyala wali osamba kadaali omwami empalo gisibidde mu mwoyo nga muwooza kimu lukunyumidde olugoye lwo era n'omukolo ogukusaanira bitambula biti eyo olwo ffe nga mutulabira ddala nga bafeeriya ensi etulemeredde biri biti eyo kati nkiwaggwa omukyalo oli awo omwami ava kukubira kasimu nti agenda kuyingira leeta nti traffic jam mungi naawe otudde oli awo obwegedde olinga bwaguuga w'omuwumbo olinze mwami akyali mu traffic jam nkusekeredde agenza kucakaza ka Christina kubanga ate gwe akumanyidde okitegeera akumanyizizza amaaso tokyalina ky'omugamba naawe omwami Bambi wenna owuliranga n'okudde ewaka byakutama omukyalo omumanyizizza amaaso okitegeera kale mbasekeredde katubasabire bibatambulire bulungi naye nze ku saidi yange sikiwa Kayima. On behalf of myself, njagala okuyozayoza oyo yenna omwana w'obulenzi ow'obwala agenda wamaato okubeera nga yeetika engule y'obwaserulungi oba nalulungi wa TikTok. Kati ngaza omuntu abadde mu pageants ez'enjawulo mu projects ez'enjawulo mbadde serulungi mu bintu bingi nnyo naye ate nyina entanda gye njagala okusibirira gwe munnaffe agenda okubeera nga yeewangulira engule zino. Njagala oleme kwerabira nti n'ogenda kusigala ng'oli muntu munnaffe. Tubadde tukusaba bw'obanga obadde olowooza ku kukikinala kakkana wansi kubanga ffe twakulonze era njagala kutegeeza nti oyina ebintu by'ogenda okubeera ng'otambulirako buli lw'onaasanga ng'omuntu akozesa TikTok fukamira wansi ku maviivi omubuuzeeko bulungi mu bitiibwa eby'enjawulo kubanga ffe tuba twakulonze. Era njagala kutegeeza nti teweerabira nti ogenda kusigala ng'abantu abalala so ogenda kusigala ng'okyakubira ddala omukanga abantu abalala ekyo tokyerabira so oyina okubeera ng'oli very very humble. Era n'ekintu ekya nti nno era ogenda kusigala nga okyagenda mu kaabuyonjo nga ffe. Kyenjagala mpozi okugamba nti ogenda kufuna abasajja bangi nnyo gw'omwami naawe ogenda kufuna abawala bangi nnyo ate abagala okutunuza mu mbuga za sitaani. Bawe buli ayagala yenna muwe kubanga obululu obwo buvudde mu ffe. Buli ayagala wayagalira w'omuweera gegana amateeka byebintu ebisinza okumpisaawo nze mu bulamu bw'ensi eno naddala nga yali abaddeko serulungi. Hello. Hello. How are you? I'm fine, dear. Bane tuline Kayima wano. Tuline aka tulinaye. Yes. Hello. I've had to put the words in your Wendi we. That's the deal. maybe this is a good Mwana msajja. Nenga yategedde si wajaji. That's why I love you. Ali Rio Mama mani. Banange thank you. Gloria mubulireko gy'oli oliwa. How are you guys? I'm very good. How are you, Gloria? Fine. Obadde onfollowinga. That's such a good one. Bambi. Those people don't understand
our language. Like, you do things in Uganda. Absolutely. Obanyonyola. Really, really enjoy watching Kayima as if they understand whatever you're saying. My friends at work do watch him. And actually, there is this one clip I love so much, and that's why I was inspired so much of calling a surprise. Kayima yagenda nakola ka clip ke nga nyonyola those stupid girls abatera ku inboxinga. He was so serious. You people are not interested in you. You understand, Shifa? I understand. Bantu bange sizza mu bubi naye bannange ku social media kuno kuliko abavubuka bangi nnyo abalabika obulungi abaagala okubaganza abaagala okubawasa naye bannange muntadde nnyo mu depressioni okuva January paka December akabox kange mukajjuza bigambo bya laavu nga munsaba kubaganza naye bannange njagala kubategeeza yadde nze muvubuka akyasinza okulabika wano obulungi waliwo n'abagezaako okuntuuka mugende muganza abo gwe munnange ne muvaayo ne mutandika okunsuubiza amamotoka ag'ebbeeyi ne mutandika okugamba nga mugenda okutandika okunteekamu ogw'omusimbi ogutokomoka mbu mwagala mbaganze bannange ntandikirewa nange ndi muntu ebintu ebyo nze sibyagala nasigaza kimu olunaku Yesu Kristo lwalijja ku nsi kuno nze kyenniize mbeegayiridde nnyo mulekerawo okunsaba omukwano okulungi wasazza musango mbunze mulungi nze muto nze awooma onowoomerwa ky'otannalya bannange mundekere ddala munviireko ddala. Bambi, sorry Kayima, abawala abakwana. Kati nekyo kimusaasidde, is that a problem? That's not a problem. It's not a problem. It's a very serious Ani problem. atayagala mugambako. You don't know. I was so sorry for him when I watched that. Abasobola kubanga onaatokomoka omugambo. Not really. There was just for entertainment. That's content. Yeah, content. Nga bwe nkugamba nti oyinza oyisawo ekintu nolowooza nti kibaako gwe kigenda okukosa n'agenda okyagala. So Bambi, at least manyi, I'm speechless. Bw'obanga oli eyo endabikayo nga tekusanyusa bulungi ekuleetedde n'omutima omubi otandise n'oggulaga mu banno njagala kutegeeza nti Snapchat yatuleetedde ku filters empya ojja kunneebaza oluvannyuma wano yenze nga siina kyentaddeko. Tulinawo kano kakuwa olugezigezi mu maaso mbuulira bw'onaakozesa ka filters kano obudde obugeyenjula abantu onaabugjawa. Kano sikarikommendinga. Kano tukaleke. Yadde kafaananye mu TikTok gwenmanyi. Tukaleke kano. Wabaawo nalukwata ey'akasomo kalwera kano mukamuwe kajja kumusanyusa nnyo nnyini ddala. Naye omuntu ajogeddwa ku nsi ya Mukama. Kano mukaleke buno bw'abagezi bokka. Buno bwaffe. Nakano mukaleke. Mube begendereza nnyo kuba kano kajja kulabisa ng'omwana w'abagagga ate ng'oli mwana w'abaavulunkupe. Nakano mukaleke. Kano kaggwako. Kano kaggwako dda kaabana abakatandika okukwata zi smartphone. Ako kaleke. Yate nga bwe kasinisa amannyo kanzijukiza motivational speaker wa wano. Anyway, tetwemalira budde gwe wenna ow'omutima omubi nga ebyokukola by'otalina bw'oba tolina byakukola bikula Snapchat waakiri otandika okutogaatoga eyo mulekerawo okutogaatoga abantu mukiwulidde. Nkowoola abaana bato ab'obuwala abali mu relationship essaawa eno musembereeko wano kati nnyina kye njagala okubagamba. Gwe yaddiba ddayo tagalira eri totuttira vibe. Wamasembera wano kati omulenzi waffe agamba ki wamukubidde kasimu olwaleero ali atya naye ng'okimanyi nti tagenda kuwasa okitegeera
okuva n'olwaleero kimanye nti tagenda kuwasa kati tonkanulira maaso ddayo otuule gy'obadde otudde bye mbadde njagala okugamba baayi naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono nayiwawo mugwakimpwate mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana wonina byotunula byankuba Okay, kale abakyala mwena abali eyo leero nzize ne lisiti yaabo abaami bolina okwewalira ddala wamma kubanga abaami bano balina emize bambi gye mutasobola kugumikiriza yenaye n'omusajja alina kuno erinnya lye ku lisiti bwa Google gye nakoze bambi onoosonyiwa era tolina kyogenda kunkola okitegeera gwe omukyala yenayina ali eyo nga olinayo akavubuka ke bayita ka Brian obanga osanze akavubuka ke bayita ka Brian kewalire ddala obuvubuka buno bubeera bulabika bulungi nnyo mu feesi buvubuka bugenda mu jimu ne busulamu ne ku bunyama bubeera buwunya bulungi bwepepetta bwerabirira naye ng'ate munnange mu mpale temuli yadde olwataano bu mpale enywera muguwa obuvubuka buno munnange bulina akamanyiro kangi nnyo era bukuba era bubibbi obuvubuka buno bubibbi nnyo era gwe omukyala obanga olessawo akasawo katunulizeeko nnyo amaaso kubanga bubbi ddala ate era wamma ne mu buliri waaka abeerera ddala wambwa tebusobolera ddala kubanga bulina stresses amaanyi nnyo kubanga bwavu buzibu tulinayo obuvubuka bayita Mustafa bukuba bumanyira bujoga okitegeera so obuvubuka Mustafa mubwewalire ddala buba bwavu ddala bambi tebulina yadde 10 buba n'obuzibu ebizibu lukunkumuli obuzibu bw'amaanyi nnyo n'olw'ensonga eyo gwe omukyala yenayina ng'osanze akavubuka ke bayita Mustafa kekeneenye nnyo wamma ate olabe nti ebintu byokutambulira amalidaadi saana tulinayo obuvubuka bayita bumukiibi buba n'amaalo buba buwunya amaalo okitegeera butera okubeera n'ensimbi zo naye ate bambi tebumanyi birungi n'olw'ensonga eyo ekizibu nga kiva ku kintu ekyokubeera nti no bambi amaalo mangi ddala mubwewalire ddala ate tulinayo n'obuvubuka obulala obuyitibwa bumuzamiru busajja bukubi kakubira ddala kibooko ne kagolola entumba busajja bwa bukozi ddala lwakuba nti no bambi niwe kakola okwenkana wa munnange ensimbi eyako tetula mu mpale obusajja buno obulya nnyo era butera okubeera obucaafucaafu so mubeere nga bambi nabwo mubwegendereza ddala ne tubeerawo n'obuvubuka obuyitibwa bwo teyakoze ensobi ono okay tulinawo ate abavubuka abayitibwa aba atha abavubuka bano munnange mu abakyala mwena abali eyo mulina okubeera nga munnange mubettanira babasajja bakozi babasajja balungi ddala wamma mu kwegonda abakwata kisoka munnange abasajja bano batisa baba basajja nga batira ddala Katonda wamma era n'emirimu wamma egyeri mu wankaki mu bwagogo w'ekitalo bagikwasaganyiza ddala bulungi nnyo ne baleka omukyala nga bambi atabuse amusudde ddalu kyovola batenti abakyala batuuka ne batandika n'okweroga olw'okubanga abavubuka bano abayitibwa ba atha kwagamba bwe tunatandika okuboogerako tujja kusulawo ate nga obudde tulina butono ddala naye ng'ate ekisinga obukulu nti baba basajja balungi ddala okuva mu feesi paka wansi ku kagere ate wammanga n'emitima gyabwe mirongofu nnyo n'olw'ensonga eyo mu abasajja mwena abalina kuno amanya gwe kikoze obubi tolina kyogenda kukola otera okutomoka omugambo naye kati leero kubanga mbadde mu zoni zange Shifa, baby Shifa. When you two people in Uganda, you really drive me crazy. You know, when I come back home, I want to sit on the table with only two people. Shifa and Kayima. And I'm so happy. It is about contacting one of my hero to reach from me to another hero. And what about hero bag? You inspire me so much. The same man you do. I don't know.
Thank you so much, Gloria Banange. Kayima uno asimye surprise bane. Thank you so much for my surprise. Wadde kanguddeko bugwi naye bannange tokiddanga mu kino. Surprise. This is so good. I know. From me, it's from my heart. I love really you so feel it. much. I watch you so much. Yeah. Please do more and put them there, because for us, we don't want you to. Anyway, nane kaklipa kala katugambye mbu tulekera omusa ku pressure okukola obuntu komo. Baba kunyumira sebo, you have to keep on putting them there. Komo gambo. Followers banga abasiba b'emulugunya nti yina ye Kayima naawe olimba olwawo okutusuulirayo bu video. Mikwano mba mpumuddemu ku bivumo byammwe. Bannange nange ndi muntu nkoowa. Naye ate lwa butasiima bwa bannayuganda nze Kayima nga nasazeewo olunaku lumu ne ŋŋamba nti TikTok angivuddeko onaasigaza wani. Wano ku TikTok nze muvubuka akyasinze okulabika obulungi. Mbawuubidde nnyo bendera. Ate mu bulungi bwange ne seeraga ne ŋŋamba nti kanzije mbaweereze. Okitegeera tunuulira olususu. Wano abantu abasinga muyina ensusu zibalinga byangwe. Ate temuwakana. Gamma musiba mwekubira obusabuni ku video zange. Sabuni ennaku zino bamuseera. Mwana White Star, mwana dimi ya ng'ombe, naye olina omusanga ne yeefiriza n'agenda n'agula omuti gwa sabuni ne yeekubira obusabuni ku video zo. Nze nga complaininga. Mwali mumpuliddeko nga complaininga. Bannange ke kaseera omuntu omulungi, omuntu alabika obulungi aweebwe ku kitiibwa. Ekyo ekimusaanidde. Lwana akomawo ate n'abaweereza. Mbabuulidde. Obadde okimanyi nti ebbanga eddene lyobereera mu relationship ne bamala ne bakusuulawo ne bakumenya omutima era lyebbanga lye limu lyogenda okubeerera mu heartbroken obanga onyiga ebiwundu by'obukyawe. So nga ate bw'oba obadde mu relationship ya kaseera katono ne bakusuulawo era ebiwundu ebyo bigenda kutwala akadde katono omala owone. Ngamba gwa kikinala ali mu laavu essaawa eno. Kati nze mbadde njagala kuwaayo kakodyo kamu. Bw'obanga toyagala kumala budde buwanvu ng'onyiga ebiwundu by'obukyawe mwekyawe kati. Omwana w'abandi musuulewo ku ddakiika eno olikomawo nonneebaza. Musuulewo ate nno mu bitiibwa eby'ekitalo. Gloria, thank you so much. Kaliko, I love you so much, Arthur Kayima. Disappointing. Yes. Tell Kayima for me that he's always on my heart. Okay. The sigenda mukwana na ingenda mwetega inadi. Mwine gudu we. This is a good beginning, actually. Yes. I buy the cinema to a surprise. Me, I will not do that. But what I'm going to do is like to make sure and to Wendy, and he has to see me. Ngenda kumwetega. Bakozesa kwetega. Nawe kya mulembe kuyitako gamba kagambo kankakozesa. I have to kwetega. Nawe notokomoka omugambo fani wo. Gwa mulembe gwa tokomoka mugambo Okay, simana naye ali mu team. Kayima deserves the best. Now oli mu team association. You understand? Of course I'm there. Of course, Yeah. I'll tukwataganyiko fire. Kale kati musibule mkwano. Thank you so much. Thank you so much, Gloria. I will get to you soon, right? Always, darling. Thank you so much. I love you so much, Kayima. I love you, Shifa. Please, you guys. I just realized right now, and I love you too. Thank you so much for my beautiful surprise. Thanks for loving it. I can never take this for granted. Thank you. Okay, welcome. Have a lovely evening. Likewise, dear. Have fun, Shifa. Okay, dear. Thank you. Bye-bye. Bye. Okitegedde. Awe tutuuse. Surprise muntu akusiima Bambi fani wo muwulidde aku appreciatinga we balekola content anyuma abantu abamunze by the way leka njogere ku lwange nzolo lwakyako
nemala 2 weeks nga sagala kubikula Facebook nga manyi nti banaye Facebook ebako bavumi nga I don't post, I don't do anything manye era kuliko bavumirira ba criticizing, but if we have people like you abule baba kuvuma go why kangende ndabe ko live ya Kayima zezimu ku live no kwatanga to ate tufaananye busiriva ate singa tomugaye tozikwata kati woyogedde natunulayo bannange engato zino ofulume wabweru nga ngenda kulaba mugenyi azze kunkyalira naye munnange nakola bwenti so kati content wo mulungi by the way. Thank you. Nsanze n'abantu like I've found people abantu abakulu nga baseka banyumirwa like banji so okwongeza ku mchala Bambi kyayogedde nange bwe yantuma nalaba nga kigwana because omuntu abakutuma ku muntu you get deep into the person so nalinga nkulaba but I got so deep nendaba nengamba ya tokosa muntu yenna toyina go hurting when you do your thing okola bibyo so nanga was touched nengamba okay kati omuntu jengenda akigwana ekitufu kye bamu appreciatinga nga akideservinga banange nsimye nnyo mukwano mukyala Gloria Gwandaze. It means so much to me at the birthday sibyetegekedde. It's been a beautiful day, you know, chilling with my friends. I have a lot of people upstairs so but this is really amazing, Bambi. It means so much to me. I can never take it for granted. And I love you all. Thank you so much. I'm just speechless right now. Nenge yakuliddemu olukwensaba omusonyiwe. Omanyize. Ngenda kumutika mu bitiibwa ebyekitalo ngenda mukwatira gye mukwatira. Nze yensi yantongoza mu nkwe ne bankyawa ne banvaako kati nsigalira kwetondera. Nange ng'omuntu siri muntu wa surprises naye munnange I mean who would not love this? Really tumukwate bannange. Ate biri ku BMW ya. Mukwate. Yes, I love you so much. Wali waggulu waliwo Arthur Kayima kyusa erinnya. Kati omanyi kati ekintu bwekityo nga bw'okiraba nti olabira ddala ng'omuntu akikoledde ddala ku ntobo ya mutima gwe. So this really means so much. Gucci bag ejjudde dollars. Gucci bag. Ye keeke eyo. Okitegeera. So Bambi ebintu ng'ebyo. It's really amazing. Thank you so much. And thank you for the great job you're doing. Thank you. I think very many people need this, Bambi. Because a lot of people babeereyo nga tamanyi nti they are loved. Kati nze nga nze omuntu basing on my background, such things really mean so much to me. Okay, kati bagambeko baba bakachi ba TikTok abalala abakola videos eyo but TikTokers bona by the way you guys ntero bagamba mutuvuma ne mutukosa ne musala muwaka waffe like in a bad way nakuvuma kino nakuvuma obubi like ebiri ku mubiri gw'omuntu bakuvumye manya nti you're doing great abwetegereza atunudde nnyo n'agamba kati nondemu kikye muvuma video ne kwata simu scrolling balaba oli atunda ku video I know naye nga Bambi sometimes they hurt us. I understand naye ate naffe tugenda kwongera okulaga love abantu nga bano abalina kye batugattako nti ajja kugamba ekintu n'oseka nga sinaba kusanyusa muntu yenna alina nsooka kwesanyusa you know so kyampanya essanyu okulaba nti nno I've gained the confidence I've gained the confidence okulaba nti nteeka ne kamera maaso ekintu kinayisobola kukola naye kati ekyo bwe kyatuukawo kyansanyusa nnyo okubeera nti nno nsobola okujja esimu nenkwata recordinga something nenkisula mu maaso g'abantu mu kusooka tebyali byangu but in the long run nagenda olaba ate abantu nga bibasanyusa abantu nga babyagala nnyo so ekintu ekyo kyansanyusa nnyo nti ofunamu ups and downs ofunamu kati endorsements biki endorsements zange weziri nyingi nnyo era nali manyi nti nno nzize kuwummula naye ndabika nzize ate kukola ate kati ekidima kya wano kisinze ne gye mbeera lwakuba nti era nti kati kyenkugambye nti olwairo mbadde ngambye nti kaneweemu obudde mpummule nkole ebyange naye this is what's going on but I mean it's a beautiful thing Bambi. Thank you so much Gloria. Thank you everyone. Buli muntu yenna njagala, omuntu yenna nzikirizamu nga byenkola bikusanyusa ye yali goal.
mbeera njagala nesanyusa nabala nembasanyusa kubanga munnange ffenna tuli mu nsi kusanyuwa kufuna ssanyu. So it means so much to me, and thank you to Shefa for this. You're welcome. Ina bwandiyagadde okutumirako noyagala obakooneko. Ntumira abantu mwena mwenanga munjagala nti nange mbagala nnyo. Abatanjagala bannange mujja kunjagala lwampaka nja bafo osinga okunjagala ekyo sikinamu buzibu. So mwena mbagala nammwe Bambi mwenna abavubuka abazze ne mukola guno mulimu ogw'amaanyi. Thank you so much. Nadiddemu olukwe nja kumusonyiwa olwaleero. Leero omusonyiwe olukwe tusonyiye luno lwokka leero. Okay. So kati tubasiibudde mikwano nga tubagala nnyo. Olunaku lwa Sunday sawa 9 ez'emisana ku Baba TV program Yewunyiza omwagalwawo surprise your loved one ne hope on TV. It's on TV. So bwetwe Yewunyiza abagalwa ffe tugamba who is your hero ani gotunya n'ogamba okay that person makings olunaku lwange bulungi, that person yabeerawo ku lwange, that person yanteerawo eddaala neninnyako omuntu yena gwe goloozaako. So tubakyalira mu ngeri ennungi. Kamera zaffe temuzidduka nnyo ziba zizze mu bulungi si mu bubi. So nyongero badge usoeza ku 0782101569 0702562157. Ku YouTube otekamu Yewunyiza omwagalwawo surprise your loved one, subscribe atolabe obeere ng'olaba bwe tukikola. Thank you so much, we love you. Nebaza timu ennungi enkoze nayo Emma banange nkuyigiriza enkwe kana kaswata nkambadde ku internet emirundi kalipstick jangu baby oswije ku bimu uyo toka lipstick ko ka makeup waliwo nakulaba wasooka kujjayo ka lipstick toka makeup ka powder naye tero olabika bulungi. Ekitiibwa kya Mukama. Tiimu togitumidde? Ntumira bannange ba tiimu twesiga omuzigo tukyana association mwana tota mwebale kwemeta muzigo abagulyambala mugulira ddala era muguuga mu buwuzi. Njagala bategeeza nti no matter what nze wendi era muzigo gwange nkyagwemeta kuba nti neera bansanze ngwemese kuba 24/7 mba ngwemese. Nentumirako ku bannabwaguuga omumba omulambo ogw'ekitalo gutagambwako ogw'ebbeeyi balamusizza nnyo. Nentumira ku ba tiimu zoliga mwenna mbagala nnyo n'abantu mwenna abanjagala bannange mbagala nnyo. Right now I'm so speechless. Neera omuntu weweeyisa obulungi ndowooza olabye olabye bameka abakomyewo ne batutumako ne batabagira. Omuntu olina okubeera nga weeyisa bulungi mu bantu, omuntu olina okubeera nga ebintu by'oteeka mu bantu bisaana okulabibwa abantu okitegeera. So yadde oluusi oyitayitawoko bw'oyitawoko it doesn't matter naye kasobeera ng'olaba nti ekintu kyokola tekinyigiriza muntu yenna gyentunuulidde gwe mugagga gwe bongera amajja bannange meet my brother by the way Ivan abeereko ku camera mutusanze mu siripaasi nga babadde batulabuddeko twandibabadde ebyeswaga okitegeera abazimanyi nabo surprise babimanyi bwe biba banange babaagala Bambi katwalira bagenda osalira bagaye bameshifa singa nategedde naye nze lawe muntu mera nga nzira mu style endala tezinzigwako nze surprise tukuyiseeko bati tukutamye ffenna kamera tuzibise badde manyindi buziba wa nnyanja nzije none neekwekakoko n'ensirika naye munnange bantu mmwe temugira kyokka obuzibu bwe bujjidde gw'olagirira gwatambwe fulume emmotoka abasoosa omulaba abamusoosa okulaba gw'olagirira yanze nanetuninze kuba kati eno it's a gazetted place kati netuninze mu luguudo manyi tewali andaba ndi ku simu yange kati nga ffe tulengera kati ale ne tumuyitayo ne tumugamba komawo wuuli eri. Alright, so we wanna say bye bye to you kikola n'oka ku Baba TV woka we love you. Kayima, thank you. Singa nange muneto weyisa bulungi lero nandibadde ozanyina wakalimo okweyisako obulungi kiraya nti najja mujjeko kamera oba nga Shifa, thank you so much. You're welcome. Kale mwebale kusinga bawonyenga tebazembudda nga wabuze eddakiika samugenda kusanga nga atagaputazi nga sigwaliwo
wabula omwana oyo amalala n'amampaati bigenda kumutuusa waataasobole kakati sente zayinonera mu kugula amasimu ag'ebbeeyi waakiri singa yagulamu kapoloti n'azimba gwakwata simu eya layisi wazimba lubowa owange wazimba lubowa mutugjeeko obulogo mukiwulidde kakati kano ke kaseera omuntu kolina okumanyiramu rights zo tewali muntu alina beetu tewali muntu alina buyinza buvaayo n'atandika okugamba nti endabikayo tesanyusa nti oba oli sebbijo oba oli nabbijo oba nti toli pretty tewali alina beetu eryo ekituufu kiri nti endabikayo tesanyusa era tonyirira okitegera kubanga ate bwe tugenda ku nnamungi w'omuyindo gukulinga ngatto za ndogoye ne tukkirira wansi ku nkota y'omumwa ekulinga saniya ya katogo ne tugenda ate ku bwaguga bw'omutwe gukulinga gino emigaati gya tiputop oba osobola okumweyitira buffalo naye nga tewali muntu ayina buyinza obwo nze nkivumirira kuvaayo n'atandika okutegeeza nti endabikayo tesanyusa weerwanirire keekana akadde kubuulidde nno gwe kennyini ng'omuntu okimanyi era okiwulirira ddala muli munda nti wadibira ku lujja kakati ki ekikutambuza mu kibuga ng'omasagga ng'oyanguyiriza abantu ogenda kubakwata ensobi abantu bagenda kulowoleza nti oli mu bwangu ogenda kukima gawuniyo ya bugole okiwulira kakati bw'oba ng'otambula ku wiriyamu eyo tambula mpola mpola abantu bawa omukisa ogukusiiya tambula mpola mpola okutuusa William Street bw'onaakola kibw'onaagimalako bw'olaba nga tewali akusiyiza komawo mpola mpola oyinza n'okuzibya obudde nga weetalira okwo ofune omuntu akutegulula ku lujja tukukooye abaddi bannammwe basekyeyombekedde mwenna amin omuntu obeera otyawo nga tolina akwagala anyway nafunye omwagalwa tugenda kufa bukadde ne bwe munaaloga kakati nze kangaye nga bwe mumira naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu butona busurprise olunaku lwange luntambulidde bulungi simanyi oba ku stadium olubatambulidde lutya ate nga saagala kumanya oba lukutambulidde bulungi oba bubi ogwo si musango gwange n'olw'ensonga eyo mwetetenkanye kakati nzize nate okushokesinga obugalo bwange kubanga mpulidde bingi ebyogerwa wano ku njegoyego za tiktok nti obugalo bwange bwankona obugalo bwasiriira saagala kummanyiira temunkikinalako nnyo ndi musajja wa kitiibwa nnyo ate mwenna wano tewali yali angulidde muzigo gwange gwe neesaaba ekyokubiri amakanda mugateeka ennyo ku feesi yange just muli jealous siddangayo okuwulira omuntu yenna bubeera mu nsi ki gundi kata temuddangamu okummanyiira mmwe. Wherever I go, people always ask me why I always carry a huge bag. Basically, this is a lunchbox. I decided to go for a lunchbox, to avoid criticism and judgment from people. So I went for a lunchbox. And please, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you my beautiful bag. I've been owning this bag for quite some time, maybe 5 years, yeah. And I bought it in Dubai. It's quite cheap, really, really cheap. It's hard to believe. But I'm gonna show you what I always keep in this bag. In this beautiful big bag, I keep my sunglasses. These are very important because I live in a hot country, so I've got to own them. And I love these glasses. Been owning them for 3 years. They were given to me by a beautiful family member. I really, really love them, as you can see. And they are so genuine. They are no designer glasses, but I just love them. And then, not forgetting, I keep my sun cream. Yes, I keep my sun cream in here, just to keep my skin hydrated and stuff. And then I keep my diary. Yeah, it's a beautiful diary. I love writing, so whenever I'm not busy, I just get out my diary. I hate using my phone. I find it rude, more so when I'm around people. So I keep my diary in here, and not forgetting my beautiful, beautiful pen. Okay?
So I move with my St. Laurent perfume. This is my favorite perfume. I love it. It smells like heaven. And yeah, it's a mini one though, you know, so I keep it in here. And ngomuvubuka anyumire nnyo ebintu byokwepepeta atenga njagala okubeeranga ndabika bulungi. I keep my lipstick in here. Yes, and my lips moisturizer. I love this. Actually, it's a Vaseline, by the way. It's a Vaseline. Yes. And then the most important part is I keep my safety box in this bag as well. So my safety box carries the sanitizer, my mask, and it also keeps some gloves just in case, you know, we're living in hard times of late. And finally, the most important part, it keeps my huge wallet. Wallet yeno najigula 12 zokka eze Uganda wali mukajja ka parking kadde munkoto ya parking kaddawo simanyi oba ekyalo because already I don't really go downtown anymore. It's so chaotic. But I mean 12 zokka and people always question, they're always questioning my wallet, but it wasn't, you know, it's really expensive, and I tell them it's expensive because probably it was trashed by a white man right there in Colorado or something. But it carries my my passport, as you can see, and then it carries my credit cards and my important documents, my IDs. Yes, so it's really good. And then my chewing gum, just to keep my mouth fresh. Simanyi mirundi emeka jengenda kugamba buvubuka bwa wano nti nze bannange siri grade zamwe, siri cheap nga mwe, munesonyiwe mugeje mukitegeere. Nze muvubuka nyina class siri nga mwe. You have to know that. Ate simanyi lwaki Uganda kakati njagala babulira kintu kimu. Mulaba singa tubanga amatofali obubina tuyina obutofali bubiri bwe buti. You know how much shit they go through together every day, on a daily. Buli rogenda mu toyina okola kazambi. You know, they go through a lot, but at the end of the day, they come back together and they stick together no matter what. Na yesimanyi lwaki Uganda ekintu ekyo kyabalema. Mwachire mwa naye njagala kubategeeza mikwano nti nze siri cheap nga mwe, era sigenda kusigala ku class nga gye muliko, so munesonyiwe mwabagenda mu ntematemako ebigambo ebyekisiru. Nze siri cheap. Okay? Munesonyire ddala mikwano. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the stars. Hoping for the best but expected the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young and let us live forever. We don't have the power never say never. Bannange waliwo ekintu kye mbadde seegenderezanga nga temukyanvuma. Nga temukyanvuma nabagolola entumba. Owange nabagolola entumba anti mwamanyira bano be mujja mukekejjula ne basirika ne batabanyega. Abaana nga mwansojja ku internet kuno. Naye era mwasangayo nze atagenda. Wali buno obuvubuka obuli cheap. Buno obuvubuka obukwata amasimu agali cheap. Obwo obusibira wansi amawale wansi w'amakugunyu. Eno mapule ago gapule ga Manchester ne gadda kungulu wabweru. Naye ate nze simanyi lwaki oba nze musiru. Buli lwendaba omuvubuka yenna nga mapule gali bweru amawala gasibidde wansi eno wansi w'amakugunyu mba manyi awunya bbi. Simanyi lwaki newe mba simusemberedde manyirawo nti awunya. Baddiya abali e Uganda bannange sirimu kukudaala. Ne filters za Snapchat ne TikTok nga zibaboola. Kyemwagala okugezaako okuŋŋamba nti ne filters e Uganda zayingira mu corruption. Mwaza gwaki ye. Bannange filters muziveeko muzisonyiwe. Osanga omwana nga yemesse filters kumpi 12 neera nasigala nga achatunulanga omwennyanja engege. Tilapia.
omwana n'omusanga nga yemesse filter nga mmeka amatama ne geeyongera okusitama n'abeera nga zinendeku ezitambuza bwakata kalabaza muddeeyo ku nkola enkadde kubanga ate technology ono aganye muddeeyo ku nkola enkadde mugende mu studio babakube ebifaananyi bino bye twakubangedde mabega wa kateni babakube muve ku filters mikwano ate bambi munyambe temunkalakata nze okwogera amazima tekinkalakasi omanye muli bakalakasi bakuntikko za wano and I'm not feeling so well kind of stressed right here. I really had a long day. Naye ng'ekituufu kiri nti filters muzisonyiwe muziviireko ddala. See, the reason why you're unhappy is because you think that your happiness rotates around other people. I will say it's me who defines my happiness. Nolwe ensonga eyo tusimbudde. Naye so surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu buto n'abusurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono bandyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono nayiwawo bugwakimpwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola binjiwo obadde oli mu kulaba Opishifa Nakawombe tusinkane nate